Alright, Uganda njagala musooke muwulirize wano katini nnyo tumale tuyongereyo nkugambye byatabuse dda wali mu State House. Oluvannyuma lwa Mwami Besigye okuziikikira mu kaguli ka kkooti, twasobodde kuba nti ambulance nejja ne tumutwala e Luzira ne tukola first. Alright, ndowooza muwulidde bulungi nnyo omukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye abamuzizaayo e Luzira anaawona oba agenda kukola ki, agenda kufa. Mugenda kuba mutubuulirize mu comment section akulira police oba prison naye mu maaso awo tumulina abyogeddeko. Ndabyeko omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda ebirala kikonfamize tagenda kudda mu ggwanga Uganda ne impact ye mu Uganda waba agenze igenda kuleka wa Uganda ogenda kuba otubuulira ebyozo mu comment section video mu maaso awo tugirina. Ate omukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Museveni Bannayuganda abaana b'enkyukakyuka bagambye nti no ali mu kubeera nga yeegula ku Bannayuganda lwaki ayogerako ebyo ebintu mu kaseera kano betugenda okubeera nga tubaplayingira mu maaso awo. Ndowooza nga tetunagendayo mbe tubaleetedde olunaku olwaleero nyongera obubeebaza okubeera nga musubscribing wano ku Wonder Boy Uncensored kwatanaba okubeera nga subscribing akadde kajja mu personalize okateekemu all video mugitweleka like so okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo. Tutandikirewo ew'omukulu Dr. Kizza Besigye akulira police akulira prison si police avuddeyo n'asobola okubeera nga kikonfaminga n'agamba nti Dr. Kizza Besigye mulamu bulungi kubanga basinga balaba video eyo mbu yazirikira abantu bangi boogera ebitakwatagana mbu. Twalina parties ezali ssatu twafunako party ya police ya prisons yavayo negamba nti Dr. Kizza Besigye ntino ye mulamu abasobodde okubeera nga batwala vitals ze era vitals zonna ziraga ziri nomo. Tufuna party ey'okubiri nga mukyala wa Dr. Kizza Besigye yavayo n'agamba nti no mukyala wa Dr. Kizza Besigye ne His Excellency Robert Kyagulanyi bavaayo ne bagamba nti no omukulu Dr. Kizza Besigye ali mu kitwandiise ICU which is intensive care unit mbali bubi ayinza okutakola ki ayinza obutasimatuka. Tufuna party eyokusatu which was the PFF kyekibiina kya Dr. Kizza Besigye mutukire bulungi tino Elias Lukwago ye leader saawa zino president oli yagikola ki yagitandikawo bavayo ne bagamba nti omukulu ali muki ali mu mbeera okisegeera koma kisegeeza tosobola kuwulira ebigenda maaso mu ggwanga tosobola tegeera ebiki ebigenda maaso around you. Twasobola okubeera nga tubiraba. Njagala tusigire ekifaananyi ani omutuufu mu kaseera kaneno wa poliisi Winnie Byanyuma mukyala wa Dr. Kizza Besigye ne Bobi Wine oba aba PFF. Tandikiraawo ekituufu tetunaba kuba nga tweyongerayo ne vidiyo eno gwe munnayuganda ali eyo naddala nga oyagala ensi yo ku mutima era ng'oyagala enkyukakyuka ndowooza musaala zoogezako kuba nga oteekamu Dr. Kizza Besigye kuba embeera ye ebyaddala si nnungi. Famire ye yavuddeyo n'ekakasa nti omukulu ali mu ICU embeera ye mbi wabula tetumanyi omukulu no byayogera oba abijjawa omukulu Frank Mbaine osobola omuyita omukulu wa prisons ye agamba nti Dr. Kizza Besigye embeera eri stable era bamuzizaayo e Luzira. Okay, mugenda mutubuuliriza mu comment section now njagala otusigire ekifaananyi what do you think would have been the cause of Dr. Kizza Besigye fainting in court? Is it the fair injustice system that he is facing oba just yali akooye alaba ensi bakitegeetuga ekituufu otunatunamuko ebbanga Dr. Kizza Besigye lyamaze mu kkomera n'emyaka gye yenga omuntu gyaweza oba gyalina n'ebbanga wogamba nti kati omusango baba bagumusingisizza era ne bagamba nti bamusalidde emyaka 10 era wogata emyaka 10 ku myaka gye definitely oyinza okusanga ajja nakufiira mu kkomera era yo okuvayo n'alaga that frustration n'akuba ebipapula n'ayomba kati alaba takyalina kyakola ki kyafiirwa kuba after all ayinza okufiira ne muki mukomera. Mugenda kuba mutubuuliriza mu comment section njagala musooke muwulirize abaana b'enkyukakyuka nga battabukira akulira prison na prison yennyini ng'atuwa ebirowoozo bye tubuulire ani mutuufu awo mu comment section tumale tuyongereyo n'ebya President Yoweri Museveni ng'agezaho okubeera nga yeegula ku Bannayuganda. Sokuwulirize. Oluvannyuma lwa Mwami Besigye okuziikikira mu kaguli ka kkooti twasobodde kuba nti ambulance nejja ne tumutwala e Luzira ne tukola first aid olwamaliriza ne tumutwala e Mulago kukalanga tests ez'enjawulo kulaba nti obulamu bwe tebuli matyabaga.
era wenjogerera tumanaginga nga bwe tulina okukola. Kyolaba abalamuzi nabo babeera ku bunkenke kubanga bateekwa okussa ekimu nabali abeenunula era abeeyagaliza okufuga okutuuka okufa. Kyekigendererwa ekiriwo. Obufuzi obwa famire buno Bannayuganda bateekwa okusitukiramu ne babuvumirira. Bwe boonoonye buli kimu, buli kitongole kyonoonese lw'ebyo. Era tetusuubira bbayiro, era tusuubira okukwatibwa bangi okutuuka ebigundi ebibiina by'obufuzi ebitakkaanya nabo bimalawo. Olaba ebyo ebinakkaanya nabo bye binaasigalawo, n'abakulembeze abakkaanya nabo be banaasigalawo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bye bye twagadde okubategeeza n'okumaliriza nga mbagamba mujja kutubuuza ekiddako. Okuva olunaku olwaleero tulina meetings ezigenda okubeera nga zituula naye tetugenda kumala nnaku ziwera 10 nga tetubabuulidde kye tuzzaako. Mwebale nnyo, mwebale ddala. That man is supposed to be a prisoner. He's crooked. They are hiding him from the public media. And he's well known globally. He has no credibility. Now the courts don't want us to take pictures of him. He's taken so special because he's doing a dirty job for them. Why would they want to hide the identities of their witnesses if at all this case should stand a test of time, should stand a test at all? So Orlando was one. Nobody should take a picture of him. You should not even do live streaming. You should be vetted as the media. Even the public must be restricted. Leaders were stopped on the gate. Ingrid Turinawe was not supposed to go to court yesterday. Nyanjura Doreen was not supposed to go to court yesterday. Why? Because they have 10 eyes each, or they have 5 ears each. Because they know they were going to commit nefarious things which would anger the public. And they knew that we were not going to keep quiet. Organizations that we want to engage, and he has not answered. How comes that the Chief Justice can be as silent as dead to that extent? Alright, nga tubitedde ku mabbali ndowooza muwulidde bulungi nnyo abaana b'enkyukakyuka n'akulira prisons mu ggwanga Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni agezezza okubeera nga yeegula ku Bannayuganda ng'agamba Bannayuganda amanyi bulungi tino abasajja Abaganda, amanyi tino abasajja the Gen Z tebaagala kusasula kye tuwandiise dawale. Dawale soko tunnyonnyole mu Luganda kiki? Dawale mu lulimi olwangu yangu njakiyitanga kyebatemera omusajja abagenda okuba nga awasa omukazi nga n'amukima ewaabwe ebintu byateekeddwa okuba nga atwalayo gwe bayita dawale. Okay, atuyanziza nnyo omukulu inspector. Awo wennyini omukulu omukulembeze w'eggwanga Uganda President Yoweri Kaguta Museveni tibwabula andowooza katagenda myaka 43 agisukkamu ndowooza ali eyo asobodde okuvaayo n'agamba tino it is of no value okuteeka price tag mu lwaki oba otunda muwala, mu lwaki oba otunda omuntu bw'obeera nga it is like a more of modern day slavery. Lwaki otunda mwana wo eri omusajja osegera mbonte 16 abasinga abaana b'enkyukakyuka fine kibasisizira mu comment section oba olabye kibasisiza abasinga Bannayuganda basise nabali abavuddeyo ne bagamba tino why is he coming out to speak about this nga wali ensonga ez'amaanyi Dr. Besigye wuli yamujjanjabanga mu nsiko wuyo ali mu kubeera ng'afa Alias Lukwago abadde Lord Mayor of Kampala for the past 20 years. Omukulu Honorable Ssemujju Nganda yasobodde okubeera nga afuluma eggwanga Uganda. Mwanga Kivumbi huyo bamukutte ng'omwana omuto kate abadde minister mu Uganda abadde almost everything in the central region. Naye kati bonna abo bonna yabatadde ku mabbali n'ayogera ku nsonga za Dawale. Kati Bannayuganda beebuuza
why would he say olowooza businzidde ku ki ogenda ku ebyo ebintu? Is it a form of diversion? Agamba Uganda bogere ku byekisiro ebyamakulu tubiveeko kisoboka. Ekituufu kiri nti omukulembeze w'eggwanga bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga era ebimusuubirwamu ndowooza bamusuubira okuba nga ayogera on the political side. Abaana ba kati nno mulimu waliwo ne ba political prisoners be batadde naye byadde bimusuubirwamu okuba nga akola abyogerako. Okuva eno ayogera ku kya Dawale, Dawale aweebwe oba taweebwa, ndowooza nga tetunaba kweyongerayo gwe viewer waffe tulemawo ekirowoozo kyo mu comment section. Kiki kyolowooza Dawale ekituufu kubanga kutunda mwana wo oba kabanga kasiimu? Nze mu ndowooza yange kati ojja kuba otubuulira side ki woogwa kaba kasiimo oba okuba kutunda mwana modern day slavery. But why do you think he is talking about this at this time? Akimanya Bannayuganda bagala byekisiro. Omukulu ajja kuvaayo abyogera gagamba nti diversion omutegedde tegeeza Fred Lumbuye. Yasa okubeera nga tubulire njagala tuke mu muwulirize mutubulire ebirala Uganda gyeraga president abadde alina okwogera ku bino ebintu olunaku olwaleero abadde alina okwogera ku other matters of national importance. Sooka owulirize tujja kuba tweyongerayo n'ebirala. Bw'atandika okubeera nga subscribing akadde kajja personalize gateke more video gituweereka like esooka okubeera nga etambula. Why are you selling children? Why? What is the problem? 16 cows, I don't know how many cows. This is... Why do you have to get wealth through children? Why can't you work for wealth yourself? Kongechi ekigambo ky'okuzugisa nyona kibagambira mugwire abokono muretera abaana okutandika entango mbi okutandika n'amabanja kandi muzubira abaana kushwera aneti yanakugambira tukaba tuwenda kuronda omukazi konka tukatushubira okutwatandika nimwenda kishi esente okujugisa manya mawe ebyo bigango by'okutangaza ebyo mwene tukurenka ebyo mwene ebinengi ebyokurya sente kumukugira ekigambo kyendere tumukwingira omukazi akagenda okugaitwa na mama Janet Burayi tukaba tuyine abagenyi 8 hari Kyamushana 8 bati John Kazora n'omukazi we n'abaana babo n'abajungu nkabana na ambassador wa Tanzania bakaba de bantu nka 10 tumukunde bana kundi umuntu mbantu mbone bi agamagenyi gaza kuteganisa abantu amagenyi ge sente gakereza abantu okushwera bishop ikigambo icyo obo engire mubaburengira abantu abo nyobe shibanje timbajugisa ninye mbashagara ninza kutunga ente zabo ishikindi ntati nyine zanjye tinkumanya kwekorra abana banje kuza kuba abahuko ko ibari ngo bakabagura ikintu cyo mu kishwijume nyine umwana muhuranga abantu karamoje no bayitana entaro zikare to kujuga ako kushwera karamoja uko no kujuga ente 200 bakaba tazini icyarga no kunyaga ente rero ajuga rero bamwita rero ato okujuga isoko nyoni ndewe harimo obukafwiri okujugise ekirengiri. Now finally alright ndowooza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni mumuwulidde bulungi nnyo mwena wamutubula ebirezo byamawo mu comment section kyemanyi gwe kyadde twagala kubicommentingako bino oyagala wangamba sagala agendayo atuli mu matters of national importance
ndabyeko omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujju Nganda according to what he has displayed olunaku olwaleero okulaga environment empya yadala asobodde okubeera nga kyakasasiwa kudda mu ggwanga Uganda abasinga tebakitegedde but I think that was the message he was trying to portray to Ugandans. What do you think is or how do you politics wa Uganda myaka 3 olaba tuliwa olaba ba political figures abamaanyi bakwera nga bafuluma eggwanga nga Honorable Ssemujju Nganda n'abalala His Excellency Robert Kyagulanyi ko member of parliament ni kati sawa talibu nawulidde ko wale ministers ba president Yoweri Kaguta Museveni abamu tebakyabira ne mu ggwanga Uganda which shows that waliyo esali stuff ggwanga Uganda kyagala tusigide ekifaananyi ku nsonga zino zigenda maaso lwaki bali mu kudduka lwaki Ssemujju Nganda yafulumya eggwanga Uganda si wakudda nga tunaba kweyongerayo ndowooza jasooka mbajjukizeemu akantu kano omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi ke yayogera yagamba nti buli omu waali mujja kiwulira mujja kirowoozaako ekituufu Ssemujju Nganda bwe yali mu buyinza bwe obw'obudde ideology ya His Excellency Robert Kyagulanyi yali agikuba ng'alagira ddala nti His Excellency Robert Kyagulanyi byakola temuli but right now abasajja batuusizza okumulesa amaka ge olabe ku maka ga Ssemujju batuuse okumulesa ennyumba ye kati omusajja atuuse mu kuba kyanaku naye kati waali alinga oba muyite kadaama sekadama kuba kati right now omulaba nti atula mu position bwati naye ngolaba he's not the Ssemujju buli omu gwe badde akola ki gwe badde amanyi era okuvaayo n'akakasa nti tagenda kubanga adda mu Uganda until government ekyuseemu tetumanya agenda kuba katagena alina okudda mu mabega wa NUP exactly katagena NUP yine subyero kujjako NRM zekyendowooza essaawa eno Ssemujju agenda kufuuka nga baticya Fred Lubwe mugenda kuba mutubulira ebizibu mu comment section gatanaba kubeera nga subscribing kadike jam personalize okateekemu all nanyogera n'okujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa enamba ze 070711 so omukubirako wano inbox mu WhatsApp ajasobola okubeera nga akuyamba jagasooka owulirize Ssemujju Nganda otubulira ebizibu mu comment section. Do you think wakoma mu Uganda bajja mukwata oba just ali mu kutya sakolabe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I greet all of you in the name of the Almighty God. When a man appoints his son the head of the country's military, appoints his brother in charge of wealth distribution, appoints his son-in-law in charge of the country's export, and above all appoints his wife, his sick wife, Minister for Education, you do not need a PhD holder in history to tell you that you have been turned into slaves. That's what happens. You are no longer citizens. You no longer have a relationship with the citizens and their leaders. You are slaves. That's how his family looks at all of us. Slaves can be tortured for the pleasure of their masters. Their screams and agony and pain becomes music and entertainment to the masters. That's what videos and images of Dr. Kizza Besigye collapsing in the courts of law, fighting for his legal right constitution for representation means to me. This Besigye provided medical care to Mr. Museveni when he was executing a liberation war in the Rural jungles 1981-1986, and he continued providing that care even when they took power. Besigye's immediate human need when he collapsed was medical response, and there were people in that court providing. My party, the People's Front for Freedom, is blessed to have two of its deputy presidents as medical doctors, Dr. Nicholas Kamara, Dr. Lume Baiga. But there was also a third doctor, Dr. Olive Kousinyi, Dr. Kizza Besigye.